Kale wamma bino bitalo ddala. Pastor Yiga ow'Ekawaala bw'atyo olunaku olwaleero essaawa zibadde 6 n'eddakiika ezigwamu awo amawulire gabuutikidde social media wamu n'emikutu emirala. Abadde ajjanjabibwa mu ddwaliro ery'Ensambya era nga olunaku olwaleero kikakasiddwa nti Pastor Yiga bw'atyo afudde. Ng'oggyeko ekyokuba nti Pastor Yiga abadde musumba, Pastor Yiga abadde Executive Director wa TV emanyiddwa nga ABS TV ebadde ekoze obulungi era nga buli programu ebadde ekigendako. What is that you'll never forget in life? Pastor Yiga yakola essomero lye basingiramu alimanya Kawaala Secondary School. Abantu b'e Kawaala balimanya bulungi nnyo. Pastor Yiga abadde ne church eza revival naye nga church enkulu ebadde ya Revival Church ey'e Kawaala. Pastor Yiga era ng'akifudde ekifo nga bw'olaba nti abayimbi bangi bayimbye ku bitundu byabwe ne bimanyika. Pastor Yiga agenza okuwummula nga wamma bw'oyogera ku Kawaala buli omu akugamba kimu. Pastor Yiga avudde abantu ku maaso. Abantu b'e Kawaala balumiddwa nnyo, ennaku nnyingi nnyo, obulumi bungi nnyo naye tebalina kyakkola. Obulwadde obujje Pastor Yiga mu bulamu bw'ensi eno wamma ggwe tebunnamanyika naye nga amawulire agaliwo nga tuggyeko gali agaasooka okufuluma, amawulire agaliwo essaawa zino Pastor Yiga atuvudde ku maaso. Pastor Yiga bw'atyo bw'agenze. Pastor Yiga bw'atyo bw'atulabyeko. Agenze okuva mu bulamu bw'ensi eno nga mu kyaki ye abantu abasinga okgendamu ye musumba abulirira enjiri naye ng'ate awa essanyu ate ng'era dde abulula emitima gy'abantu. Ebimu ku ebyo birijjukira ku Pastor Yiga ye moment gy'abadde nga mu kyaki ye n'agamba endiga ze okujja okuwa obujulizi. Ekiseera ekyo kibadde kinyumira nnyo abantu era mu vidiyo obwo tebulituva ku maaso. Kale wamma ebisingawo awo ojja kuba obifuna ku cruise exclusive gwe just subscribing naye kitalo nnyo ddala ekya Pastor Yiga. Biki ebyo by'otandiyagadde ate ku by'ogenda okuba nga ate osubwa? Kale munnange byebyo kitalo ddala ekya Pastor Yiga. Munnange otufudde ku maaso. Weeraba omutonzi omwoyo go agulamuze Kisa.